Enkayana ku bwanannyini bw'ekibiina kya National Unity Platform zizemu okusitula enkondi. Abagamba kutandikawo ekibiina kino mu mwaka gwa 2005 beekubidde enjolo mu kkooti ejulirwamu okufuna obwenkanya nga bagamba nti ensalawo ya kkooti enkulu gye baddukira omwaka oguwedde yalimu ebirumira. Nga bwe bagamba nti omusango teguvunda, bano nga bayita munnamateeka waabwe James Byamukama owa Byamukama Kaboneka and Company Advocates balangiridde nti bazemu okwekubira enduulu mu kkooti ejulirwamu. Bwanannyini NUP ekibiina ekya political party kituyita political party ekya NUP bakyayemulugunya era omulamuzi bwe yabasalira n'agoba omusango gwabwe nga taguwulidde ani omutuufu nannyini ekibiina ne basalawo okujulira. Mu mwezi gwa October ne bateeka mu notice of appeal nga bategeeza kooti nti tebali satisfied baagala bajulire. Olwaleero bwe ndi wano nga njogera nammwe batadde mu grounds zaabwe za appeal. Lwaki tebakkiriza eby'omulamuzi we High Court His Lordship Justice Musa Sekana yasalawo okugoba omusango gwabwe nga taguwulidde kikyenyini ekibaluma bazitaddemu. James Byamukama agamba nti okukyusa erinnya ly'ekibiina kwalimu okujingirira ebiwandiiko era agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kabirinamu omukono. Omubbi w'ettaka, omubbi wa kampuni n'omubbi w'ekibiina political party bonna babbi. Bino z'ensonga zitulambise mu Court of Appeal. Omusango gwonna guwedde. Ebiwandiiko bye mulaba on volume ziri 3 tumaze kubiyingiza mu kooti. Honorable Kyagulanyi tumaze okumusavinga balooya be babifunye. Electoral Commission ebifunye ejje yewozeeko yewe yali ewandiika ebiwandiiko bino ebitibwa false declaration kakati yali etunulawa yali ekola ki oba nabo mulukwe baalimu okuwandiika ebintu ebigingirire bitali bituufu. Bwe tutuukiridde munnamateeka wa National Unity Platform Anthony Wameri akakasizza nga bafunye okwemulugunya kw'abayita bannannyini kibiina kya National Unity Platform n'agamba nti beetegefu okwewuzaako. Omwami Bazzeeyo First Netwala Hassan abawaaba omusango mu kkooti enkulu nga bavunaana Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform okubeerawo mu bumenyi bw'amateeka. Omusango gwabasinga ne bagugoba mu kkooti enkulu ne bateekayo okujulira. Kati olwaleero batuwadde entwala tuyinza okuyita record of appeal oba ebiwandiiko kkooti ejulirwamu byeneesigamako okubanga ekola ki yeddamu okwetegereza ensonga. So ffe nga bannamateeka b'ekibiina n'abawawaabirwa abawangula omusango twabateeramu adresi yaffe era ne tubalaga nti tuli beetegefu era entwala eno gye tufunye tugenda kutuula nga ttiimu tuddemu tugyetegereze era naffe tunalabika mu kkooti olunaku lwonna baba batuwadde naye bwe twogera tebana bakutwala olunaku lwonna lwe batuyise wabula okututegeezaako nti oba oli awo ensala yonna batuyita mu kkooti. Wameri agumizza bannakibiina abalondibwa ku kkaadi ya National Unity Platform nti ekibiina tewalasobola kukitwala kubanga bayita mu mateeka okukifuna. Aba National Unity Platform abali ku tiketi ezo mu parliament mu bifo eby'enjawulo tebalina kweraliikirira kwonna olw'ensonga nti gano gaba gakyali bubeezi maba gasinga baba bawangudde mu kkooti ejulirwamu. Abatandisi b'ekibiina kya National Unity Platform era balina ensonga 9 ze baagala kkooti ejulirwamu esalewo mu musango guno. Kinajukirwa nti nga 14 Julayi omwaka oguwedde ekibiina kya National Unity Platform kyalangirirwa mu butongole nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne be bakikulembera wabula ekinaava mu kkooti kye kinaasalawo oba ababaka abali ku tiketi ya National Unity Platform mu Parliament banaasigalayo oba nedda. Posiano Mukiibi, BBS Gambuuze.